Olwaleero Speaker Rebecca Kadaga atongozza alipoota ekwatagana n'obwenkanya eri buli muntu eteekateekebwa ekitongole kya Equal Opportunities Commission. Speaker asabye abakyala naddala banneekolera jange okubateeka ku mwanjo kubanga abakyala bano baba bayiyambera ey'okwebeezaawo nga n'olwekyo aba Equal Opportunities Commission bandi bafuddeko mu nteekateeka zaabwe nga balaba nga bakwataganya wamu n'ekitongole kya KCCA bafunire abakyala bano we basobola okukakkalabya emirimu gyabwe nga tebateganyizibwa. Mu Kampala muno ne Buge I think kusinga mu Kampala wali abakyala bano abatunda bunyeebwa abatunda amenvu abera n'ekigo nange capital yeri omwo oyinza okwesanga nga buli mutwalo gumu ebiri wasi mutwalo gumu n'abakesi ne babitwala ne babyonoona nasigala bwerere tabbye talina sente zipangisa duuka talina sente zibula license naye edduuka litambulira ku mutwe gwe talina kirala kibi kyakola ate tayagala kubba naye bamujjako capital namukuba agenze mukobera n'ebintu abitudde kyevanga nti abakiise tukole etteeka protecting abantu ngabo. Okusinziira ku Sylvia Muwebwa Ntambi nnyini ntebe ya Equal Opportunities Commission mwennyamivu naddala bwe bali bakola okunoonyereza kwabwe ne basanga nti abakozi ab'enjawulo mu bitongole bya gavumenti basasula omudidi gw'ensimbi nga okugeza nankulu wa KCCA bakomisona abawandiisa abakulu ng'ate bannaabwe abalala ng'abasomesa n'abasawo basasula omusaala mutono ddala. Kye bayita salary disparity tulaba nti tutunuulidde omuntu kati nga nze nasoma amateeka nenga kukukamu era nenga somesa naye ojja kwesanga si president akeera ku makya nambu obwa judge nyinza okufuna miliyoni nga 5 naye nti bwe twagenza okulaba bannange bennenkanya nabo obuyigirizi waba akola mu kitongole nga URA, KCCA, National Water and Sewerage Corporation, sente zebafuna nyingi nnyo okuzaaba kati netukubira gavumenti nti abantu ekintu kino mukituulire waliwo commission advisory board gye baali batadde bajanguye etunule mu kintu kino. Ntambi agamba n'abantu abalina obulemu gavumenti erina okubafaako ng'ebawa emirimu mu bitongole bya gavumenti nga tebasoosoddwa. Tubano abalina obulemu abakyala bitwandiise ebibiina by'abantu abateyamba bulungi abakyala abalina obulemu ethnic minorities ne youth baali bakola enteekateeka za budget 2015-2016 babafaako bateekamu nti enguudo zaabwe zinaabeera wano ministry zafaayo okulaba nti amasomero ganaabeera bwe bati ku baana abazibe oba ebitanda mu malwaliro banaafa ku mukyalo oyo obulema. Abantu bangi mu ggwanga banyumibwa nga ku bano kuliko abambuti bannamagoye n'abalema ekintu ekitoboola amateeka g'eggwanga. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.